Ese nkwanirizaako mukwano gwange ali yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza ng'otegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayenge gano. Akabinja aka M23 akaabayeekera akawangaalira mu Democratic Republic of Congo ng'era kafujjirira gavumenti ey'e Rwanda wenjogerera kasemberedde ku tawunizi ez'omugaso mu ggwanga erya DRC era bannaggwanga eryo erya DRC obunkenke bulinga obunkenke gwe mukwano gwange ali ampuliriza. Okusinziira ku Yogi Updates TV n'amawulire ge tufunye galaga nti nno bano beeyongedde okuba nga basembera mu bibuga ebimanyikiddwa ebinene badde basuubira nti nno akabinja kano akaabayeekera aka M23 kayinza okuwaganya ne katuukayo, naye leero bibaweddeko okulaba nga akabinja kasemberedde era buli tawuni gye kasanga kagenda kagisaanyaawo, kagenda kagiwamba. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza kutegeeza nti oli ku Yogi Updates TV era weebale nnyo okubanga otuwulira. Gwagala otweyungako atannaba kubanga otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Muganda wange zikiriza nkutegeeze nti akabinja kano kali ddedire nnyo era kabulabe nnyo n'okusinga ku kikyolowooza. Juzi Isabel ali akutunnyonnyola obubi obuli mu kabinja kano aka M23 we kaabasalako. Kalina ebikolwa bizibu nnyo ddala. Be bantu abatuuka mu kitundu ne batandika okusanjaga okutta nga tewali abakuba ku mukono ewatali wadde ekisa. Be bantu abakwata abakazi mu maaso g'abaana baabwe, mu maaso ga famire zaabwe. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Era buli katawuni we bayita bamakinga sure nti nno baleka basaanyizzaawo ddala obujulizi. Ke kabinja ke twogerako kano aka M23 akafujjirira ne President Paul Kagame. Twawulirako nga eggwanga erya US ekitongole kya United Nations kivuddeyo ne kisimba ne kiwandiika olupapula olulaga nti Uganda nayo y'emu ku bafacilitating abatujju bano okuba nga batigomya bannaggwanga ab'e Congo, kye tutamanyi oba kituufu oba nedda. Naye nga wootwalira awamu kyandibanga ku sayidi emu kiyinza obba ekituufu, kiyinza obba ekifu. Lwaki mugamba kiyinza obba ekituufu? Kubanga bawandiika ne bagamba nti nno okuva mu secretary okuva mu United Nation yagamba nti twamaze dda okukonfaminga nti abayeekera b'akabinja kano aka M23 kakuloosinze kali mu matwale ga Uganda era bagenze okutuula mu meeting okusinkana abanene era baabalabyeko. Ekiwandiiko ekyo bwe kyafuluma bannayuganda baavayo ne beewozaako nga bayita mu mwogezi w'amagye Kuraije ng'agamba nti bo babasibako matu ga mbuzi kubaliisa ngo tebakolaganangako wadde bakabinja kano aka M23. Kyokka nga United Nation yeegezaako okuba ng'ensisiŋŋa agamba twabalabyeko ne ku kisaawe ekyennyonyi wemba nga temukolagana nabo. Bw'ani yabawadde access ku kisaawe eky'Entebbe? Nnyongera okukkaatiriza okulaga nti nno bino kyaka Uganda ebimanyiiko. Bwe byavaawo abayeekera bano nga bayise mu mwogezi waabwe nga bavuddeyo beewozezzaako bagamba oluvannyuma lwa Uganda okuvaayo n'ebyegaana baavaayo ne beewozaako. Ate nze kyemmanyi teri bayeekera bawolereza ggwanga, baavaayo ne beewozaako mbu bo tebakolaganako na bannayuganda. Mbwezo ebifaananyi bye baakwata ne evidence nga bali mu matwale ga Uganda, bo baali bagenze kunoonya bifo ebatuulira meeting kubanga bagamba mu East Africa tutuula mu Kampala ssaako ne South Africa. Kati ebifo ebisinga mu East Africa tuba tugenze kutuula we tulya nga tuli safe okuteeseganya struggles zaffe, strategies n'embala ya buli kimu. Era ne bagamba bo tebakolaganangako na bannayuganda. Lwaki wano we improvingira longo nti ebintu bino kyeka Uganda ebimanyiiko?
Uganda mu nsi mu East Africa y'ensi esinga okubudamya abantu abava mu Congo mu DRC Congo. Kati bw'obanga obudamya abantu nga bano ba refugee kitegeeza United Nations amawanga agamagate gagenda kwekwata gakuwenga ssente ez'aba refugee bano. Kati Uganda wano weefuniramu gye bakoma okubawa ssente kyandiba nga ssente zino basobola okugyako ez'abatujju okubanga bagenda mu maaso n'okuseesa mu lutalo. Abarefugi basobole okuba nga bagenda mu maaso n'okudduka mu ggwanga lyabwe banyiitire basiisiire mu ggwanga erya Uganda. Nze okusinziira ku ndowooza yange so saagala kiwakanyizaawo nti eggwanga erya Uganda ba government officers tebalina bye bakolagana n'akabanja kano aka M23 ate nga bw'otunuuliramu n'ebyobugagga byabwe gye babijja biviira ddala mu matwale ag'abayeekera ago. Kati golowooza bagajjayo batya? Okimanyi nti wayinza okubeerawo engeri y'enkwatagana diplomatic relation eri wakati wa M23 ssaako ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati wenjogerera akabinja kana ka M23 oluvannyuma lw'okusalako ebitundu Katale ssaako ne Masisi kati babulayo kilometers 100 okutuuka e Butembo. Babulayo kilometers 100 kye babulayo okubanga basembera ekibuga kye bayita Butembo. Bannayuganda abasinga gye badde batera okwettanira badde bettanira nnyo ekitundu ekyo okuva mu DRC bangi bakakabalizaayo emirimu gyabwe. Kati wenjogerera emberenge egaze bakugambye nti babulayo kilometers 100 kyokka weekiti okusobola okulaba nga batuuka mu kibuga kino ekya Butembo. Kyonna ne kibaagalayo ne kibananayo tetumanyi naye bo we bato bavuddeyo. Jjukira nti luno olutalo abajaasi bano newankubadde bali united bali independent naye kimaze otegereka nti akabinja ka gavumenti ya Mwami Paul Kagame yennyini be bagenda mu maaso n'okufujjirira abalevu bano abajaasi bano aba M23 basobole okuba nga bagenda mu maaso n'okutijoba eggwanga ssaako n'okuwamba buli kimu okukyanjaga ssaako n'okukwata abakazi n'abaana. Ezo ensonga wetu we ziri. Oyogera otya gwe mukwano gwange kweno ensonga? Nkusaba ojje onneeyungeko mu comment section sobole okuba nga tutangaaza eggwanga bonna abakolera mu mawanga ago basobole okuba nga bali bulindaala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nkutegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV. Gwayagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe tuyamba okikoonemu kijja kuyambako nnyo okuba nga otufollowinga n'okukipingibwa ng'oli updated gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti nno nze mbaagala nnyo naye temuva ku Yugi Updates TV. Mweraba.